Kale chaliwo Sonko Muhammad nga bulijjo nkwa update y'ekkubo nga bweyimiridde. Nyagala okutegeeza nti ndi ku kkubo eriva ekireka nga lidda e Namugongo. Chaliwo jana reconnecting e Namugongo. Wano wendi bayitawo agenda. So wano kwa agenda amakuba agamu atandise okubeera ate nga gaggalwa olw'okuba nti olunaku lw'enkyalo olunaku oluli official olw'okulamaga. Abantu abagenda e Namugongo, abakristaayo n'abagenda ku kigo ky'abakatuliki. So wano abantu we bayita naye amakuba agamu gatandise okubeera nga gaggalwa. Bw'obanga osula mu bimu ku bitundu ebiriraanye ekigo ky'abajulizi e Namugongo kubira ku muntu oyo ayina essimu. Nenyagala okutegeeza nti wano kwa agenda wennyini ekkubo bamaze okubeera nga baligala. Tosobola yita kwa agenda kweyongera ate okubeera ng'otuuka ekyali wajjala. So inawo branch ngira n'ogenda n'oyita Embalwa. N'amakuba amalala kyekimu abantu abava sayidi z'ekira nawo bamaze okubeera ng'ekkubo baligala. So bw'otuuka sayidi awo olina kweyongerayo weyongera ekira. N'abantu abava sayidi z'e Namugongo sayidi z'eri ng'ova Emisindi Esseeta Bajjo naye wamaze okubeera ate nga waggalwa. Security y'amaanyi buli kitongole eky'ebyokwerinda weekiri amagye ag'enjawulo olw'ensonga gy'okulamaga kuno kuba kusuubirwa wamu abantu ab'enjawulo bannabyabufuzi ab'ebitiibwa mu madiini n'abalala. Abantu beekuluumulula okuva mu nsonda ez'enjawulo okulaba ate nga bagenda ku kigo ky'abajulizi okulamaga. Naye bw'oyita wano wendi ne bweyongerayo bw'oti mu maaso tosobola kubeera ati ng'okozesa kidduka kyonna bodaboda oba wadde emmotoka. Ky'ojja okukozesa kijja kuba ekintu kimu kyokka bigere ebyo bye bikuyimirira anti kulamaga. Ab'ebyokwerinda bangi nnyo nnyini ddala poliisi y'oku nguudo gitwa traffic police kweri bakola ogwabwe ebitongole ebyenjawulo nga poliisi kwe bali bakola ogwabwe ab'amagye okuva mu bitongole ebyenjawulo kwe bali bakola ogwabwe ne poliisi ezikiriza omuliro okitegedde nabo kwe bali batevunyanga mnyindo okulaba ng'ate embeera etambulira ddala bulungi nnyo. So gw'alina ekidduka ng'ova gy'oli nga todde Namugongo kozesa bigere bw'onaakola empaka ab'ebyokwerinda abannyonnyi ku kkubo kuno era balaba nti bakwata abo abayitawo abaagala oyisawo ekifuba. Abakyala kimpadde abagala okubeera nti mukolera mu nsawo z'abannaabwe obuduuku lwa poliisi obutambula bungi weebuli bakukwata nga bakuteeko omwo paka okulamaga okunaggwera mu abasazi b'ensawo. So njagadde mbere nga nkwa update ki egenda mu maaso wano ku kkubo. Babyanzi bannanga aba bodaboda jangu nga weegendereza ebifo ebimu byozza okubeera ate ng'oyitamu. Bw'onaageza okwagala okuyisaawo ekifuba era naawe oyinza okukwatibwa. Poliisi amagye n'abalala bangi nnyo nnyini ddala. So njagadde mbe nga ku update ki egenda mu maaso. Sonko essaawa yonna